Hello everyone, bweza mirembe baana ba Kintu ne Nambi muli omutyeyo gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Tukyali ku session yaffe ey'okwanukula ebibuuzo eby'enjawulo ebizze bibuuzibwa. Era olwaleero tugenda kulaba ono ye Edward Kazibwe 5581 yalina ky'abuuza. Kituufu ndoota ku bakyala ebirooto ebyekuusa ku bakyala abakunama nga ndaba omukyala mulwadde oba ng'agudde ku kkubo ng'atamidde naye mbalaba mu bufulaano. Kaakati Mr. Kazibwe abakyala abo kigenda kwetaagisa onoonye ku mbuga ya Bannaalongo era bw'oba ofunye embuga ya Bannaalongo, Nnaalongo yenna gw'oba osobodde okutuukirira omugambe akwegayirire ku kaseego era ekyo bw'oba ng'omaze okukikola of course osobola omutwalirayo ku katamukago n'amakula ng'ago mu busobozi bwo n'obitwalayo mu mbuga eyo n'osaba obweyimirize eri kaseego. Ekyo nga kiwedde ojja kufuna enkoko enjeru nga nkazi okitwale ku bbalama ly'ennyanja osabe Bannaalongo bakuwe omukisa era obalage nti kino kye kitone ky'obaleetedde. Bw'otyo enkoko eyo ogisumulula n'ogiraamirizaako. Ayi bamaama, Bannaalongo, mmwe bannakazadde b'ensi eno, mbaleetedde ekitone kino oluvannyuma lw'okuba nti omukisa gwange gugootaanagootaana naye nsaba bakadde bange muntaase munzirize omukisa gwange mbe nga nsobola okukola kubanga nze muzzukulu wammwe nkola omulimu bwe guti ne bwe guti bwe guti ne bwe guti. Kati ekyo ng'okimaze enkoko eyo giteekayo ku nnyanja. Enkoko y'oku nnyanja teyeesittaza kubanga ne bw'ogikasukayo era ewuga n'ekomawo. So it's not like nti you feel bad ng'olaba efa, no. They swim and come back which is even a very good sign bw'eba ewuze n'ekomawo. Era oba olaamiriza ayi mukama wange ng'enkoko eno bw'ekomyewo, saba n'omukisa gwange gukomewo, emirembe gyange gikomyewo, bakasitoma bange abaali baagenda bakomewo. So n'oba ng'olaamiriza ggwe buli ky'oyagala. So bw'omala ng'osena ku mazzi ng'onaabako mu face, ng'onaabako ku mikono ne ku bigere. Kale nno ekyo ng'omaze okukikola bw'oddayoka ewaka okiika. Osobola okukiika ng'ennaku 3 naye ng'ennaku ezo 3 z'okiise ofuniramu ekirooto ekiraga nti osumuluddwa. Mateeka ekyo ekirooto olina okkifuna ekiba kiraga nti osumuluddwa. Tujja biraba ebirooto ebiraga okusumululwa kw'oyinza okumanyira n'ogamba nti ebyange kati biteredde. Tujja bitunulamuko otherwise Mr. Kazibwe ekyo ky'ogenda okukola. Nammwe mwenna abawulira nga muyita mu mbeera ng'ey'omukulu oyo musobola okukola omukolo ogwo ne mulaba ate enjawulo ebeerawo. Weewaawo.